Akayimba ko bakayitaba olwawo Vivian Tendo kasobola okubatenga afulumiza over the weekend mwana mwalo ono yalibadde ajaguza amazaalibwa ge era nga amazaalibwa ge yagamazeeko ng'alambula ku malwaliro ag'enjawulo abakyala abasuubira okubatenga basumuluka budde bonna n'abawa ebikozesebwa n'abaana ab'enjawulo be yasanze mu ddwaliro ly'e Kawempe ng'ajaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 29. Vivian Tendo ye nga bw'asobodde okubatenga ategeeza bingi nnyo ebyabaddewo. Birthday yabadde ku Jahaz Beach yasobodde okubatenga etambula naye ng'enteekateeka yonna gwe yasobodde okubatenga etambula mikwano gye n'abasobodde okubate bamubeereddewo nga bwe byasobodde okubatenga bitambula. Yasobodde okubatenga yabeebaziza ku nsonga zonna nga bwe zasobodde okubatenga zitambula. Yatandikidde ku maama we kubanga yamuyambye nnyo mu mbeera eno gy'alimu ng'akadde kano management zimusika omuguwa tamanyi kiddako embeera eno. Yagambye wati ate nebaza Katonda kubanga kuwadde obulamu, ate nebaza Katonda kubanga oli mama, you're a very supportive mother, era nebaza Katonda olwekyo. So many people here mumanyi perception abazadde gye babeera nabo ku music industry. Ne mama wange teyanganako kuyimba ndowooza kubanga mmanyi nganze ti osobola n'omugamba ekintu but of course yamanyi maybe kyensobola okukola nekitasobola kola. So mama wange muntu ali very supportive mu buli kintu kyenkola, not just because I'm an artist, naye that's how she has always been supportive ne bwe nali sinalowooza ku kintu kya kuyimba. So nkwebaza nnyo okumbeererawo all the time, era webale kwefiiriza budde bw'onojja nobeerawo. Ye mwala oyo Vivian Tendo. Vivian Tendo ne mama yasobodde okubatenga yamwebaziza okubatenga alemedde ku ndongo n'amugamba wadde ofunye okusomozebwa kungi nnyo abakuleseewo b'ofunye nabo butakkaanya mugambye tova ku ndongo mwana wange, amugambye ekintu ky'endongo tokivaako. Mama wa Vivian Tendo nsanyusa okubalaba ku mazaalibwa ga Vivian Tendo ag'emyaka 24. Nebaza Katonda olw'obulamu bw'atuwadde era nsaba tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Newankubadde ndi mukyala musomesa twogera nnyo naye sijja kwogera nnyo olw'obudde ate n'empewo nnyingi, naye nga ndi musanyufu nnyo okubalabako. Mwebale kwagala Vivian Tendo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sijja kumenya omu ku omu kubanga abasinga mbamanyi, naye nebaza support yonna gye muwadde muwala wange kubanga nze ng'omuntu sandisobodde mukolera birthday party, naye mbebaza kubanga mumwagala mumereddewo mu mbeera yonna. Webalire ddala. Manager Bashi, Manager Fahadi, Manager Eri, mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sijja kwogera bingi. Vivian embeera yonna eriwo tugikwase Katonda yasinga byonna, era nkusabira ogende mu maaso ne music we tova mu ndongo. Aya basi mwebalire. Yamuwadde obubaka bwe butyo, yamugambye togeza n'ova mu ndongo wadde okusomozebwa wekuli n'amugamba olina okubatenga olemerako era embeera nga osobola okubatenga etambula. Vivian Tendo yatubuulidde ku mbeera yonna, embeera ya management gye yalimu n'agamba nti bitambula bitya akadde kano. Yabyogeddeko bw'ati. No, actually nze silutwala nga lutalo because olutalo luba lu involving abantu babiri nate olutalo luno lu involving omuntu omu. Why I came up to post that stuff, not to look for sympathy, but because my former manager nga we tuli wano mu camera, when you guys ask him abagamba I am peaceful with my artist okitegeera, but then we chivao bichuka muko in my inbox. That is why I was not pushing it like pressure yansuseko nze kenyini nengamba, you know what, I have to let people know what's actually happening, you get. Yeah, that's why I did what obuzibu bosigenda kubogerako cause yenga ye yasazawo ebintu bino tubikwasaganyize mu mateeka, and I respect that because I also got professional people abasobola okunyambako, and I was told not to say a lot about that. Aya basi Vivian Tendo abajjukira wiiki ewedde omukulu gwe bayita Yesse Oman Rafiki eyali manager we yali muwandiisi w'ennyimba mu busungu obw'amaanyi yasobola okubatenga ate obutambi oba audio ez'enjawulo ng'amuwooninga amugenda empola
ng'agamba ye nanyini waaka abajjukira emboozi ezo zaali bwe ziti sinze njifuga nze njiwa waaka nze okukulooza agira biki ayagala kungira ayagala mawulire oba njagala mawulire va mu ndongo osigalemu togenda jeans jam yendisi beera ne maamawo ku bashi ye yeegula musajja munaku nze ndi mugagga kyobola bawansanga na likodilebo bannamawulire banfuge nze amawulire si ge ganfuga nze nayo kyayo kyadda twabeera dda mu ndongo myaka 8 ndi mu ndongo yagala kunzija mu ndongo nzo ndaba nzala wa abajindeetamu bomboklat bulwokuba washutinze video kuswanzi aya basi kati nno leero efulumya manager yadde amanyi tegenda kufuluma. Vivian Tendo ku nsonga ezo maama wa Vivian Tendo yagambye bw'ati ku nsonga Yesse Oman Rafiki ze yayogera yamukwasa Katonda yekka. Sebo ensonga eyo sina kyenja kujoogerako nnyo kubanga era sigimanyi biwanvu byayo nenze byonna mbikwasizza Katonda ajja biwangula buli kimu Katonda akisobola. Sebo ebintu ebyo mbadde saa kubyogerako nnyo kubanga nazze ku birthday ya mwana ebyo mba mubyagala muli mpito olulala ne tubyogerako kituufu ali mu challenging situation naye nze kyenyinza okusooka okumuyambako kyakusaba Katonda waffe ali waggulu kubanga buli kimu aba akiraba. Byonna bigenda mu maaso weebine Katonda amanyi ekituufu wa we kiri era Mukama ajjamu otemereko itali ayongere maaso music. Vivian Tendo message gye muwa yekwase nnyo Katonda asabe buli kimu kijja kutambula bulungi. Abazadde abo nandi bawadde amagezi bawulirize ku baana baabwe. Vivian mama Vivian Tendo ngamusibira entanda wakati mu ntalo zalimu n'abagala okumulemesa endongo. Wano nno Vivian yeebazizza bamubeereddewo mu ndongo. Ne bwe mba siina luyimba banange you guys musigala munjagala nga abalina kye mupushinga. I really thank you so much. My friends aba tourism sigenda kumenya omukwomu for loving me. Mwebale kunteekamu ssente ezammwe nzimanyi. Mama wange nammwe bazizadde okwefiriza obudde bwe oba nkyogere ntya kubanga ekyamazima everyone here knows. Ekituufu mbadde sirina kintu kyonna kyensuubira like this cause twali planninga kukola charity instead of a party. So sibadde na kirowoozo kyonna nti something like this can be done and sikiteekinga for granted kubanga kino kintu kinene mukitaddemu ssente zammwe without my notice. Nze mbaddeeyo nga manyi twakola charity ebya birthday byaggwa but you guys are so thoughtful. Banaye mbaagala nnyo mwebale kunjagala mwebale kumpagira mwebale kumbeererawo kubanga sometimes neebuuza ne Katonda gye yabajja simanyiiyo. You're so supportive, you're very good friends. Nze tewaliwo muntu amanyi atakimanyi nti no I brag about my friend. Aya basa ye Vivian Tendo yabadde ku mazaalibwa ge birthday yabadde wali ku Jahazi Beach oyabadde awo mpola mpola ne bamubuuza ku mboozi ez'enjawulo zonna n'azoogerako ku management nasobola okuba ate nga abategeeza akadde kano ali yekka yeetambuliza yekka endongo n'abasobodde okuba ate nga bamuyambako abagamba nti oba Yesse Oman Rafiki naye balina enkolagana ey'enjawulo yabagamba bw'ati obubaka bwammwe. No tekirina buzibu muntu kulowooza bw'ati buli omu alina endowooza ye. Everyone has a right to think what they want to think. Sisobola bw'obanga olina ky'otadde mu mutwe gwo siyinza kustopinga kulowooza ekyo, you understand. Okuggyako nga golina signs z'oba olabyewo nga ky'odependingako naye bw'oba okijje like bw'oba okyogedde bwogezi out of nowhere then kiba kitegeeza gwe kennyini akirowooza gwe aba alina okutereeza ky'olowooza. Okitegedde y'ensonga eyo ye Vivian Tendo.